ABAKKOLINSO ekisooka essuula 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ddala kigambibwa nti mulina obwenzi mu mmwe, ate obwenzi bwe butyo obutali ne mu baamawanga, omuntu okubeera ne muka kitaawe. Nammwe mwegulumizizza, so temwandinakuwadde bunakuwazi. Oyo eyakola ekikolwa ekyo mu muggye wakati mu mmwe. Newankubadde siri nammwe mu mubiri, ndi nammwe mu mwoyo, mmaze okusalira omusango oyo eyayonoona bw'atyo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwe nga mukuŋŋaanye nange ndi nammwe mu mwoyo n'amaanyi ga Mukama waffe nga gali nammwe. Mumuweeyo omuntu ng'oyo eri sitaani omubiri guzikirizibwe, omwoyo gulyoke gulokolebwe ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu. Okwenyumiriza kwammwe si kulungi. Temumanyi ng'ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna? Muggyeemu ekizimbulukusa eky'edda, mulyoke mubeere ekitole ekijja, nga temuliimu kizimbulukusa. Kubanga Kristo ye ndiga ey'okuyitako kwaffe eyattibwa. Kale tufumbe embaga eteriimu kizimbulukusa eky'edda, eky'ettima n'obubi, wabula tulye omugaati ogutaliimu kizimbulukusa ogw'obwesimbu n'amazima. Nabawandiikira mu bbaluwa yange obuteegattanga na benzi, so si kwewalira ddala abenzi ab'omu nsi muno, oba abeegombi n'abanyazi, oba abasinza ebifaananyi, kubanga bwe kiba bwe kityo kyandibagwanidde okuva mu nsi. Naye kaakano mbawandiikira obuteegattanga naye, omuntu yenna ayitibwa owooluganda bw'abanga mwenzi, oba mwegombi, oba asinza ebifaananyi, oba muvumi, oba mutamiivu, oba munyazi, ali bw'atyo n'okulya temulyanga naye. Kubanga nfaayo ki okusalira omusango abali ebweru? Naye abo ab'omu nnyumba si be musaana okusalira omusango? Naye ab'ebweru Katonda y'abasalira omusango. Omubi oyo mumuggye mu mmwe.